abantu omutima omubi ate byakugobya ne ku top radio kuloga bakozi banno kabata wayola wabanga stocks z'abakozi banno ku top radio baloge kyakugobya kadaka ngokole yo program eyokuzanya ebyakatemba andawe yangozambalira kungulu niba tukane bakugobanga okuze retirement kabu yakola ku radio uweze myaka 5 mu 5 bakugoba owumula oli myaka ja retirement na uli do busungu era nyana mo fina akujje wala wajjo fana notia kabata wajjo fana notia ngane mbwa yange no Salumu kusinga okunyirira temwera bya wajje muvudde kabata gwe mubo sobola okogera ku mama fina ate gwe toli musirika bakagulye motoka ya bukadde 200 200 nze nalwala no mama fina napereza sente milioni 5 5M lero mama fina apadde milioni 3 lero mama fina apadde milioni 3 nangamba dunia gendo fune kyolya gwe tozanyira ku mama waffe fe mama fina mama waffe kabata tozanyira ku mama wange nze buli mugaga ine sente aba mayimaza mama fina yanzala nzadda ku fina am the youngest mu bana ba mama fina nze dunia fina masanyalazi nze dunia fina masanyalazi na sister dunia sente ziri nsule wabi banaki omuzungu yakola sente so mama fina tukwagala nnyo nze mutabani wo dunia fina masanyalazi mama fina teria kwata konga wetuli mwa mami mwa we are team you mama fina tasobya mami ulira mami ya sente ulira mami omuntu ayina sente nengeri gyo muyita mwewomerera mami mwa kati twagala kulaba ani azanyira ku mama fina wano tukwambali kabata tukiddangamu manyira naye buno buwala wala buno bwakaja mama fina myaka jagabidde sente gwe mama fina agabye sente nga sinazaliba yensawo yete kalira era mbaga mama fina ajja kwavuwala oyo tumwadde emyaka 3 wali agaba tayabika takoga takaddiwa mami ampadde yo obusatu mama milioni 3 kasuko ku milioni 3 enchanye ndakuwa emitwala 2 we eat and drink femikwane ejenkwe femikwane ejitazimba joni ya ne kasuko encha kulya kunwa femikwane ejenkwe big up my brother kasuku namukubidde ekiro nemuga akasuku fe tubeera wali bantu buluno gwe tuliko omanyize nabadde ndi awo nga ndi eno neno era singa Kristo panda gwe wawangudde singa ndi nawe fa wangula gwe tugenda na etute banaki kasuku ne junior muri bakwe temuyina mukwano iye tetuyina fe mikwano bazadde bamwe gye babagamba ejitazimba yefe nalabye yabe epika Salumu totawana kola live nawulidde mpo Salumu mboyagala kwegatta ne Frank Antambi mbonamwe mukole bambi temukikola mujja kuswala manya aba boys domi twe mwepika nnyo nawulidde Salumu ne Ntambi mbonamwe mwagala kola challenge mukwano mujja kulabibwa family zammwe ako nkababuuliridde wano don't bother nabawulidde mu Salumu ne Ntambi mbonabo baagala kola temutawaana mujja kubeerako n'abantu 3 manyi mwepika nnyo ekintu Bruno K yakoze olaba nze dunia sikisobola if me Bruno K yamenye records olaba nze dunia zata kisobola ekyuma kigaya mayinja oleeta ndeku ekyuma kigaya mayinja ngoleeta ndeku oli Bruno K nawali is a brand that will jomo mogeya mo boys domete ndi Bruno K yagwa I dare you Salumu ne Ntambi mukoleyo live namu I dare you I dare Salumu ne Ntambi mukoleyo live mufune y'abantu kale ne mufuna ya 5 mba wasente even if you get 100 likes mba I give you money iye buli omwe ajja kutegeera wagwa by the end of this year tujja kulaba boys domete ani yani I dare those boys ate gwe Salumu totawanirako ddala
nakulide Shalumu wepika mbunjagala nange kola live bana benga Bruno gwe teri ajja kulaba kebabeba obibo 10 I dare those boys. Shalumu ko oli kuno n'entambi temukigezaako namwe mumutekeyo live mbo teri ajja kubalaba live kujja kubaako nze Kasuku ne ba obiba mwe bana. Omanyi truth be told Bruno ekintu kye yakoze kyabadde kyamaanyi era sister Bruno okuva na leero tukunoonya. Kale Junior Shalumu n'entambi bajja kunyigira babadde bampaaki nze bachanyigira nza banako tobya naye batatu so agula kati ni mayumba gabwe bajja kunyigira mbo Shalumu n'entambi bajja kunyigira babadde bampaaki amugaso agula kati ni mu nyumba yatanyigira nza. You can't even buy curtains for yourselves. You have time okuwala n'abantu. That's idiocy. That's nonsense. Gwe olabye ko Bruno kenga atunyigira. Omusajja yakoze ekintu nga nawe oba tumwagala otyamu. Nze sabadde kusaidia Bruno. Everybody knows. Nze Junior ndi wankwe. Nabadde wa Kristo Panda nga ne wa Bruno gyendi. Naye live olwataddeko bwenti nabadde ne basi. Samukaga gwakiro. Nindo okulaba nga kikutte nasaze diro. I crossed the sitting room. Nasaze diro bokedde ku machanga ndi wa Bruno nga Kristo Panda mu blockings. Eno message agenda wa Kristo Panda. Nze Junior sisobya. Njagala akidde mu kitegeere. Sister Junior tasobya ku internet. Ekyo kyoto kyogera nako sisobya nze. Era teke lifuga internet. Erisoka Junior tasobya. Sister Junior. Yes. Tebamu jonkera. Kristo Panda todamo okunkubira simu. Dayoli mama yuni. Kristo Panda kaliyayo tujijjapu startings ekimala. Bwoba tonnakolera bireke. Kristo Panda tukubereddewo. Ndoza wategedde teri akwagala. Wekwate tumira obutwa nonya site ozimbe Kristo Panda. Look for a nearby site. Opote. Kaliya ya music no bigani. Obadde wa Bruno ko mwetondere. Kristo Panda osobola okulya ebigambo byo nodde wa Bruno ke ne weetonda. Champanya ye yali Bruno ke. Twakitegedde jjo. Abantu bali baze kulaba Bruno ke sigwe. Otudde mu studio mwenyampira. Ne mwekubira emika. Niba bya radio nabivaamu. Bampita ku radio. Nende sigera ku radio kwenyampira. Bu studio butono bwe buti pande ebyo byosobola. Ne mwenyampirira omwo. Ne muteekako esibi omunaddewe. Sente temuyina. Nebitu bya money. Kati sister Bruno yuyo yafunye milioni 2. Wano sente weziri. So Bruno ke ekyokubiri Bruno ke Kristo Panda kendeza ku kimwacho. Kristo Panda ekyakuleetedde obuzibu mumwa bagamba kabaka mwako. Kristo Panda singa te wafuga omumwango bino bena tebyandibaddewo. It is your losing mouse. Kristo Panda you are to blame. It is your losing mouse. Abayimbi bwe buzibwe muyinda mwifacho funa aba manager mwasama nebitazimba. That's the problem y'abayimbi. Mwagala nnyo okwogera ne ebitu ebitakwatagana. Panda control your losing mouse. Kristo Panda next time control your losing mouse. Fuga ku kimwacho you lose everything. Ensi momwa. Bota fuga momwa gwense kulemye. Guno omumwa guno golaba eiza gukutunda oba gukusula. Lowooza nnyo nga tonnayogera. Ffe mutulaba tubeera mu kamera every day. Nye tusooka kulowooza. Okubeera mu kamera talent. Okubeera mu kamera talent. Si buli omuntu asobola okwogera. It's a talent. Lwali omanyi byangu. Manyi mubeereyo. Ebe Junior okutunula mu kamera eno. Oba oli ku minzaani. Eno kamera essa. Nina bimanyi mikwano gyange babata lwa kamera eno. Mwegendereze nnyo bye mwogera. Nga bakuwadde omuzindaalo. Panda, Kristo Panda, Abannayuganda tebakukyaye. Naye fuga omumwango. Control your losing mouse. Ekyokubiri Panda wejjeemu amalala. Nkwogera nga weetwala mbu oli wa kitalo. Mu Luzungu bakiyita bigotism. You are egocentric. Panda kyejjeemu. You are egocentrism. Obakiyita mu Luzungu. Okulowooza nti oli wa kitalo nnyo egoism. Kyejjeemu Kristo Panda. Munange wana ukolagana n'abantu oyino okukakana.
naye Panda, you have one problem. You are egocentric. Mu luzungu bakiyita bigotism, endowooza yo okuluza ati esukulume y'abalala. Egocentrism kyekyoza tuli wa kitalo. Panda tuli wa kitalo nga bw'olowooza. You are proud for nothing. Olabera obuzibu olugezigezi lwa radio. Abakozi ba radio muli proud for nothing. Eno social media birala. Wano oyina okukakana. Oyina okwetwala nti abantu obeeguya. Mbwize yamboga yayiza okugera ku munne bwatyo. Panda byayogera bye byanyiza abantu. Tosobola kubeera nga munno obadde okola naye mu butuufu wamanga mukola mwena Bruno mukola mwena n'omwogerera bw'otyo. Mbu wamuyamba buyambi mbwera mbu mukozi ani gw'omanyiira. Bruno yakulaze tolirevoze. Kristo Panda noonya biswanka mukole collab. Bruno is not your class. Kristo Panda noonya biswanka. Otumalako mirembe. Look for biswanka. Kristo Panda oli level ya biswanka. Bruno si level yo. Noonya tomudi. Mukole live. Todamu kumanyira sister Bruno oli level ya waguru. Is known internationally. Bruno yafunye views ngabamu kumwene kumazika gamwete muri zifuna. Bruno got views ngabamu kumwe ne kumazika gamwete muri zifuna. The boy is a brand. Abakazi bagala Bruno. Banange ate Bruno byamutunda. Biriye bikazi gamambo mu buliri tayima. You remember? Abakazi bajja kwagalanga oli agento ina manyi ga kisajja bajja bakakase. Bakazi be bagala Bruno ati asiba mu gym kateriye ebikazi ebigabane kajuni yako nenkakwatako. Nange following yange bakazi bibereyo bikadama nga binkubirako busabuni katika juni yako ketulika kwatako. It is women be batu following zecho siva ku bakazi junior za chechi nyanyo kwasa oyagala following yange egwe sitata wasa junior the day I will get married temojja kudda babereyo nga bali mu hope obaka junior kali wasanze ye social media bakazi be bagifuga women be wovuma abakazi social media ekuleni kati mbawa tips nga social media expert wobo yagala obere wamanyi ku social media sanyusa abakazi be balina obudde abasajja tebatulaba wano bakazi be basingawo obungi. Bruno yategeera abakazi bye baagala bwagira ne yeekabya ne bamusibako abaana n'abeegaana oyo ye Bruno abaana akkirizaako babiri ng'alina 7 omwana Bruno yasoma abakazi Bruno kaba n'abaana 7 n'akkirizaako babiri ate abakazi ne bamuwakanira si babe bamuwaayiriza biti abakazi nga baakwagadde teri ayinza kumanyira nze bakazi be badefendings era sijja kuwasa kanekuba akasabbuuni mpaka lasti. Yes, let me stone my soap. Akagayisa kendi kuma following. Naba naba wasababwe baba kweka. Naba wasababwe baba kweka. Nzani awasa kagayisa kendiko. Kasigale kusasula national water. Na esi baka following sina gagwa. Si eraba munga ina junior ngatagwa myaka 5 ina follow nze nategeera abakazi bye bagala Lugambo wekabye bisex nyirira Bruno yenyiriza awunya bulungi Bruno is a clean guy Bruno tayiza kujja mu kamera nga tanyumye ebyo abakazi bye bagala bane kirabe bane kiburu bane Bruno nambulira ebyo bye bagala ate kastabaga ate ina mani ga kisajja bajja bakakase oboga yina nze ganyo munvume bwecho kijuniya kina amabina ndekambi gule nze nina amabina manene yes nkuweka nzo mukazi muweka ku mugongo nze you can sit on my bums nze ndi self contained ndi self contained fe basajja be bagati tuli self contained nze mu buliri nkuweka
Nze Junior, I'm self-contained. I'm Jewish. Chiraba agabina chi sister. Mchirabe ebisambi. Yes, ndi Jewish. Ndi self-contained. Ninanda kuchi. Jokemo fili 60. Neba mpalana. Muliye yomo mpalana. Mugende mufako. Temwawulira oluyimba lwa Chosen Becky mama yankuza yenze. Yenze amujuise. Ninga mubisi gwanjo ki. Mwecho Junior abakazi bakyagala. Yes. Bada abagale mwe muri yabubi. Oli ku mulondo ogejjotya. Lukati mira babwenyerera. Labayo lukati laba akasusu. Ni oyine ensondo mu face, oyine embalabe, otunulanga namusuna, osula bubi, mulya bubi, munyirire mutya. Mwina agazibu, emizimu gikunonya, watunda ebijja bye wamwe, kojja wavuga boda, mama wo mubazi. How do you get money? Fechi tugezeza sente na mirembe. It's money. Nego chana basaboni wechito. But you want to be like me. Ezo boda ze muri kezo. Otambule ebinyo business, anti for gender mass. Ogejjoti neze mbera mu motoka jamanika esikweri kati lwaki sinyirire mwechi Junior yakigeze nkogereki muri eyo muri amayirungi ogaya bikololinga mbuzi twa mfanana nga kawali bavubuka mwe muve mayirungi zonna embazi nzikugwamu muwangu samanyo lwakugaya amayirungi omuntu ogaya otya amayirungi notuko kuwanguka amanyi ejjo twabaddeko wano n'otugamba nti Junior Fatusobola okuva mu Bruno fe. Gwobola asobola okuva ku Bruno. Tetusobola. Tetusobola kuva mu sister Bruno ke. Tekisoboka. Obadde bambuka. Sente ze bamuwadde mbali mu saluni asiba nviiri. DJ emiguwa gibadde giruddeyo. Bruno nali bajja obenviiri bazimusibisa sengenge. Tezivaayo. Bwasookedde mu saluni. Agenda mu saluni. Ebiviiri wadde babalige basiba ne sengenge. Abikoledde mu champagne emyezi egi. Ekivulu kyaggwadde enviiri zigize ziremeddeko. Bruno ke, congratulations. Yeah. The first Ugandan in history gwe nakasooka okulaba ng'alina abantu emitwalo 3 in real time nga balaba. Yasoose mu Uganda yonna. Yakoze 20 million likes nga tulaba tuti. Bana wa amaanyi. Nga omwana yagambye abantu batapinga screen. Obada Crystal Panda ayina simu wansi ng'ali bati bwakyusa olugalo bwakyusa nenga likes zamuka yanyize. Crystal Panda n'abeerako n'abantu 20 people. Ng'alinga kakono wa Shadia. Ne kakono abako n'abantu 10. Crystal Panda yabaddeko n'abantu 2. Kuliko 10 ba family ye. Ababoda bamuvuga. Kuliko wali waje komando family members be babadde ku live. Ngali bwati yagikubye olugalo ne bakwata ba ku radio tebazze. Ne bakwata ba ku radio babadde wa Bruno Kenga batapinga screen. Omanya amasanyalaze agabadde wali Junior. Katika akubuli ekisoka Bruno Ketalaganga ko mukazi. Buli mukazi amwesibako gwe yegaana kati alina fan base y'abakyala. Yes. Kozi buli omalowoza anytime asobola omutwala. Omulimu gwa Bruno Ke all the time capital we mubiri alabika bulungi ayambala bulungi awunya bulungi. Bruno Ke asobola butakuziikirako n'agenda mu gym. Osobola ofirwa n'atajja n'agenda mu gym. He has to look good because that is his capital. Alabika bulungi. Talaga mukazi yakega n'abaana abanga tulaba. Akirizaako bayagala. Kati ogenda gamba ki wali abantu abale bagamba osanga one time ndibeera Miss Bruno. Nga kye kimutapingisa screen. Bruno Ke abakazi Bruno. Inze nali mu group ya Bruno Ke aina group 2 ze yanteekamu eza Bruno Ke fans club. Aina group 2 muli ebikazi Junior
Bruno Kene jagendo okuchakalira wagamba nti ngenda kuyimbira ku terrace asanga waba mulinze Davidi na alondako. That is Bruno K's life. Oshegera buchanga mungamba nti Bruno K ine kisirani yatukubye 10 ku 0 fenna. Yeah. Ezo views yakoze NBS tezina mu mwezi mulamba. Wanje? Yeah. Yes. Get them. NBS Bruno K views yalese tezirina mu mwaka mu mwezi mulamba. Biye kugamba byadala. Esa weno Bruno K singa NBS amani. Sawa zino Bruno K singa NBS amani. NBS ajisinga amani. Kati ataba oleka Baba TV kati muna alimu Baba TV ama 10 yanga. Anoka TV aladi cruise je yali akola o walimu ka 10 yanga. Alimu BBS meka. Alimu BBS 10 nase. Bruno K TV number yao is a moving station. Inana kwaita Bruno K TV. Yeah, wait a TV. You are better than so many TV stations. Zekubuli ya muganda wange. Junior, omuntu atuza abantu ku screenshot. Ate soroti. Please. Don't go there, please. Don't go there. Soroti mujijemu. Tote temutandika bintu bya mwe. Please. Mutu esonyiwa. Twagala bizibu n'abantu. Junior, omuntu akola abantu 10 ku live ye n'abakuba screenshot n'ateka ku status. Mubalabye, ondabye kyenkoze. Omwana yabadde walinga kezambuka bwambusi. Ziri ziti. Obaza abadde za AI teri amanyi. Naye what we know twalabyeko emitwalo 3 n'ekitundu egy'abantu. Nze nkubuulira abo batandika olutalo ne bawamba abantu emitwalo 3 batandika olutalo. Bruno K with threat now to the government. Bruno K abadde atuzizza hafu ya namba olenge ejjudde. Nga balaba omuntu ku data waabwe